Yes, mbandiza akadde kano banange mwasibye mutya muli mutya mwena mwena aba following fa Ad TV ginembebaza ne bagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga akadde mbane updates ezina value mbane amawuli agabagatambula okwetole gwanga lya Uganda Entiisa kosani SB4 media mama Fina Bweyongedde okubanga bitabuka Entiisa basinga bagamba nti yadibanga yaguddemu kakazole olw'ensonga nti ebintu naku byagera ku social media mbo tebikwatagana Entiisa ajjukira ono yafuuse pastor era asekeredde abagamba nti no yagudde eddalu mbu yagudde eddalu abasekerere n'agamba nti abo tebalina byaki tebalina byakukola agamba nti abo baki tebalina byakukola oluvannyuma lw'okuvaayo n'akola ka vidiyo ng'asabira bonna batamwagaliza bonna abasaanyawo obufumbo bw'abannaabwe ababuyingirira ng'abasabira essaala eziri enkambwe essaala ez'akamulali essaala enzibu bantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga eyo eya Entiisa okubanga munnange yasabye essaala eyo embi eyakamulali bagita Ad TV gimbebaza mwenna abanfollowinga namwe abasubscribinga ne munyiga kale nti mwakola kyamaanyi wano updates mba nazo each and every single day amawulire mba nago agaba gatambula okwetoloola eggwanga lya Uganda ne mbagamba nti ndika comment section wekali awo obubaka buntira mu ka comment section ate osigale nga ogifollowinga mungere okubanga mugyekumira ka updates mba nazo bagita Ad TV binagwera kubesonga nti abasinga bikwasa mama Fina nti aviddeko Entiisa okuba nti nomunanga tukakulimisa abale bagamba nti balongo bebakola ki tebali mukolako Entiisa emikolo kubesonga mbu asuse nnyo okweswaza munaku eziyise mabega nga bbiri oba lwabadde lwa Mande naku nga bbiri emabega Entiisa yeekuba ekifaananyi nga ayambadde akagoye nga n'empale y'omunda erabika ng'ekipale ekinene bitya basinga bagamba abalongo bali mu kumukolako fujjo manyi abalongo mbu tebazannyirwako mbu balaba atandise okuva ku luuma atandise okuva ku layini atandise okukola ebiswaza abasinga bagamba nti ebyo byonna balongo biba bimukola ekyamazima Entiisa ennaku zino ebintu byakuba tebitegerekeka ku social media ate no kwabikolera kwabikolera era akoze kyanenyeza abasinga abagamba nti ali depressed yagamba nti tali depressed wabula ali mu kutendereza Yesu ali mu kutendereza Yesu Yesu naye nti abasinga balaba nga atendereza Yesu ate bagamba nti ali depressed agamba abantu nabakyabo ndi mu kutendereza Yesu ate mugamba ate ndi depressed muli bantu bannabakimmwe munnange byebyo kale kyebuzibu obuzibu buva luddawa Entiisa kuluma kwali oba yavuddeko kuluma mama Fina yaviirako obuzibu n'ensonga nti abasinga bagamba nti mama Fina yingira relationship y'abaana ababiri oba balongo bali mu kumukolako emikolo ekyamazima akafaananyi kali natidde kakozesa mu vidiyo zange nzi natidde kakozesa mu vidiyo zange omanyi social media platform zisinga zikiriza obufaananyi obutategerekeka ne YouTube olinawo okoma era yakwegendereza nnyo nze si buli kimu nti nkiteekayo si buli kimu nti nkola ki si buli kimu nti nkiteekayo naye nga Entiisa bw'atyo bw'ali obuzibu tebutegerekeka ayambala ebitategerekeka ayambala ebipalipali ayambala obugoye obulaga empale ez'omunda nga n'empale y'omunda ogirengera ng'obulako kulaba kyawakati era gye bujja ajja tulaga ajja bitulaga eby'omunda ajja bitulaga obwereere zimbabulidde nga tewali asasudde munwe gwa nnusu ajja biraga n'obuzibu buva ku ki mu makasi birungi bafunamuko obutakkaanya ne SB4 media story ki byakola nga tebitegerekeka kale njakwalengera okubanga mbatuusako updates zikwatagana ku nsonga eno naye nga munnange abasinga bagamba nti ng'oli depressed gwe abalongo balaka bakunyigidde olw'olufaananyi lwakoze ki gwe watadde olwali nti nze abala beekwasa mama Fina ava n'agamba bannaabe buli muntu agamba nti nno
yayingira relationship ya Entiisa ne SB4 media nti abaako ekikyamu olw'ensonga nti yalagadde omwami we. Jjukira okuva mama funeral yawa SB4 media emmotoka kapyata. Bantu bangi bakyagamba nti waliwo ekigenda mu maaso wakati wa SB4 ne mama Fiina ekyamaanyi. Bantu bangi bakyalemeddeko bagamba waliwo ekigenda mu maaso wakati wammwe temutubuzaabuza. Mama Fiina yabyewa Canada n'omwami n'amutulaga endowooza mu mwaka oba oguwedde oba nga guggwako. Yatulaga omwami we. Akati awo tewali amanyi Entiisa buzibu bwavudde ku ki, ayagala kulaluka, alanse okuva ku luuma storage, kubanga ye agamba nti bonna bagamba nti ayagala kulaluka nti baliko ekizibu, kubanga ye atendereza Katonda, atendereza Yesu. Waliwo akavidiyo ke yakoze munaye ng'asaba naye ng'engeri gy'asabamu nga tetegerekeka. Kibula abasinga abakozi bagambye nti ali depressed. Oba omuntu ng'osaba engeri gy'abadde asabamu ekyamazima kyo yali tetegerekeka ebyalaali. Naye nga byebyo waddembe okubanga munnanga atendereza omutonzi, waddembe okubanga atendereza Yesu Kristo, waddembe okukola ky'ayagala, naye abasinga bagamba nti takikola mu butuufu. Takikola mu butuufu. Waliwo ekikyamu ekimuliko. Bantu bangi bagamba nti waliwo ekikyamu ekimuliko Entiisa. Ali depressed. Ali depressed oba sinakindi. Anaatera okukola ki? Anaatera okulaluka. Munaye bye bitambula. Abali mu Iraq, Baghdad, Saudi Arabia, mu kibuga Riyadh, Uganda, mu kibuga Kampala, bagamba nti mwakola ky'amaanyi okubanga mwasubscribe nga bali Germany mu Berlin. Eno bagita Fali TV, wano bani updates ezina value no each and every single day. Kinyiza okusaba kunfollowinga ndowooza kyekyoka. Kunfollowinga ate osubscribe ng'onyige kade. Updates ojja kuba ozifuna eziba trendinga. Mbebaza abasubscribinga ne munyiga kade nti mwakola ky'amaanyi temujja ng'okwo. Bambi musabire Entiisa okubanga atereera naye nga bambi tali bulungi ekyamazima. Tali kiriya bambi mukazi wattu aka alina ebizibu ndowooza ebimutwalaganya. Bye bulungi mwera.